osuna chayiwenjayi kona muchayiwenjayi ku mwana yalunze teka yoseka to abadde mu mmere Galas catering services chimuntu koze Wanji bawe. Mubana badde bigeze ne netegerezo ndasooka eno. Badde ninga netangira dalaga yali gwe nasoma naye kusuma ya galozi. Yolo yenyiri. Bakwaze nafumbanga buha. Waba kayimba ke twayimbanga. Yitako mudiro. Yitako mudira. Nije mwaitako mudiro. Nije. Mwaitako mudiro. Omwande ekyambalo ky'omugole n'abaana bano bamuweereddeko gabajanyumisa omukolo mukikubireko omugalagamu wabaaba ategedde kubira mukama katonda engalo ez'amaanyi naye kakati kye tugenda okukola iye mukulu tugenda funa enamba zaabwe kituufu si kyekyo ate kitukoze bulungi anti gobezaddeko agenda kutuwa enamba naye enamba ya debi enamba zaabwe tuzireke tugisome buli alina omukolo baba bakubya akamale bagamba bwe batakuba luyimba nga lwa gospel tebagenda kuva mu engeri gye bali banywa bali ku yesu amala kituufu bapasita bugembe mpulira bagire baveemu mwoyo bugenda okuzibanga mwoyo abaweddeko tekamu akayimba nga tebannagenda ono katuwe enamba yantidde bitokebera mu ssimu kwako emuvamuzindawina nyo amateeka mukiwe bakasiru tongera okwaniza abagenyi baffe mwebale nnyo mwebalire ddala okujja abooluganda omukama mulungi obudde bonna kubira katonda engalo ez'amaanyi ezo zimukubye zange noone tukube eza katonda yamunera batakubanga nomanya mwazi kuba zanga tukubire katonda engalo abalokole mukama yeebazibwe abooluganda mukama yeebazibwe tulina bannaffe abaisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Are you single? Ndi single. Obadde olina kyogamba wamma sente ugenda kwogera bingi omukolo gwe tuzzeeko gwa graduation wekiri kati webanga bakuweredde ng'osomye ng'otuuse ku matikiranga gano wamma ggwe ku maama ne taata mutuufu ani asinga ku bazadde ababiri muto mulamu taata yaweerera Lidako school fees lidako wamaffe bamama tetuweerera bamama tetukolemu emyezi emeka ulira soka ulire waveeyo mukyalo ogu agamba nti nze wenve bakadekeeza ku kameeza uliriza wanika omukono nange enjagala waveeyo omwami ogu adde ku bigere ebyatuganda nti nze omukyalo wange wabeera olubuto
kirako emyezi ebiri neetika omusanvu taliiyo kati olabosi selekita agenda kuba akayimba ngenda kuyimbira bamaama abalungi ababo bwe mmala yimbira bamaama naye bakubira akayimba oyimbire bataatabo lindako ogenda tuulaawo era tuula wano nkubire bamaama nkulage nti bamaama bebakola ki bebasinga bakiggwa naye bakubira akabataatabo bataata abange mama selekita nkubira akayimba ka maama kubira alonda bamaama tewali bamaama yogeramu kati bataata yeffe tusinga omubiri n'omutima gwonna amaanyi ge n'amagezi ku nsi yabiweerayo omuteeyakafananga nga jabeera wabaayuma mubakubira engalo ez'amaanyi kati munagenda mukole wemuti nze akola accountability ekirala katonda bala kimu kya 10 kituufu tuwempooza empooza tugenda ba programu edda kusoko tuwempooza empooza lindako kolaboti zakwa programu ngaziba ziwaliro sekolekera zakwa tukole wetuti eddakiika mbogedde 0 minute kakati ebayibuli naye yakyogera egamba etya nti ayina ekitono kiribugibwako ekiweebwaoyo ayina eki lindako nga tenatwala sente zaffe ebintu bya bayibuli bibuzaabuza wamma taata gambe nakwatako wakukuko wa masanyalaze ibimufudde zikatimbale akalulu kaliwa wakuna wako mutega pole basomana mwetu mwasoma yasoma nawe basomana mwetu mwasoma badde nsaba tukkirize bassebo ne bannyabo tusaasire bamaama ne bataata abali wano bami ng'agamba kale singa lwange saalugjamu kyokka tetukomaoko tusaasire abo abaagana okuwerera abaana be nga bambi kati owuwe ono wadaguliza oli alina abaana bana naye nga benkanankana n'ono wangisebo tukole bwe tuti fenna naggulu selekita ngenderaako mu bitundu bino wammanga ogenda soko ngenda mpite omwami chairman okuva enaruvule wa Kiso district ajje atuuse obubaka bwe era ayanirize wano n'abagenyi be yazze nabo okuva mu kitundu ky'Nansana era nga ye chairman atwala ddadi erudde eyo abava mu eri ensi gye bayita Uganda abava mu nsi eri gye bayita Uganda ekyamani we Uganda yagenda okutuba ng'akola naye temukubya luyimba lw'enseeno selekita otutimanye naawe olimba lw'ensenene ekyamani tomuwadde wadde omudigido bannange watayo ate nga kyamani ab'enaluvula abagamba nti akyaliwo olimba yeggwe sitoka muwa akayimba kyamani anyenyeeko mugali benjole kyamani yakolamu selekita somolula tulabe DJ Jayo tutumenyera cheya basebe banyabo ongenjawulo mukkirize twebaza omutonzi yateeka katonda engalo ez'amaanyi mu nsonga eyo lwaki tuli ku bino lwaki tuli wano lwaki tulina essanyu teekateeka za katonda yatuwadde embeera eyo
twagala okumwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala abasawo ne banyaba ekitundu kino ssentebe w'ekitundu kino neeyanziza okunzikirizaako naawe okumpaako akatundu kati naye nfunyeeko wenkulembera ekitundu essaawa zino so weebale weebalire ddala abatuuze b'e Naluvule abatuuze b'e Kampala omukisa gwe nnina kati nze kyamaani w'ab'e Kampala banna ab'e Kampala bwe naavudde e Kampala mububeeko ku Naakani abo bonna boolaba bavudde Kampala so omukulu Taddewo njagala okukuyozaayoza okusookera ddala Katonda okukuteekako omukisa n'okolagana n'abantu abakolaganika nabo abantu bangi bakolagana n'abantu nobasanga mu nkolagana bakolagana n'abantu ng'ebikolwa byabwe byanjawulo naye bano bakolagana nabo sayidi eri Kampala eteri eyeeno bakoleganako nabo era baweekeka obujulizi bannange mwebale kolagana Taddewo ate mwebale n'omukwano omulungi mwana muwala webale okusoma obudde tulina butono ab'ekitundu kino njagala kubeebaza mwebale kubeera nti mwagala omukulu Taddewo awamu ne famire ye mu mbeera ezifaanana bwe zityo nzaali wano bamaze okunjogerako nvudde mu kitundu ekiyitibwa Naluvule ekiri mu muluka gw'e Naluvule mu ggombolola ya Wakiso mu Myuka mu disitulikiti ya Wakiso disitulikiti ate mu ssaza lya Ssaabasajja erya Busiro nga mwe muli ekitundu mwenvudde ate ne mukulu Taddewo ono gy'atuula ng'omutuuze sayidi eri naye njagala kumuwaako bujulizi timutuuze abeereka naye era y'ensonga lwaki olaba nga tuli wano si byangu okutuuka eno embeera yabadde enzibu naye ku lwa Taddewo nga toyinza butatuuka wano kulw'obumu n'omukwano gw'alina eri abantu n'enkolagana ennungi sebo weebale nnyo weebalire ddala ebigambo nja kwogera bitono olw'okuba abantu baakooye dda naye mukulu Taddewo bino biwulirize okusookera ddala Mukama Katonda yatugamba nti singa munaasiimanga ebyo bye mbawadde ne mubyebaza nja kukola ki nja kubongera okoze bulungi okwebaza Katonda kubanga mukabona wa Katonda yabadde wano nga yeebaza olw'ekkula ly'otuuseeko ekyo tukikwebaliza bwe nzirako ku sayidi eri nze ndi musajja Muisiraamu mu sayidi eyo omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali ayogera ku bimu ebisanyusa omwana Adamu naddala omusajja yamenyaamenya ebintu bina naye ng'ate ebintu ebyo ebina n'ebirala bingi weebina yayogera ku bina era yalaga nti omusajja nga Taddewo olunaku lwakeera Mukama Katonda n'amuwa omukyalo omulungi abeereka naye nga gw'oli naye essanyu limu bugaana era abana lingi sebo weebale kufuna mukyala mulungi ekyokubiri n'agamba ti omuntu oyo olunaku lwafuna omuzimbo omulungi gweno gweofunye omwami oyo aba wassanyu nnyo oba omuntu oyo aba musanyufu ate ebintu byonna byengenda okwogerako kumpi obirina ekyokusatu n'agamba omuntu okufuna ekyebagalwa ekirungi ekyebagalwa essaawa zino y'emmotoka kyendooza mukulu Taddewo ogivuga gwe Mukama asima ekyoyinza mumugamba ku byonna bikoze eki kyenjagala okusembyayo kiri ku kyalo kuno tibobeera nga olina omuliraano omulungi embeera yonna ebeera ekoze eki eteredde bannanga abatuuze b'ekitundu kino mwebala okubeera omuliraano omulungi ate n'abatuuze b'e Naluvule mwebala okubeera omuliraano omulungi eri mukulu Taddewo mwebale nnyo mwebalire ddala mu nsonga eyo twazze wano okusanyukirako mukulu Taddewo mukwano gwange yagula e Naluvule eyo era nze nali ndowooza kiyinzika okubeera nti ebiwandiiko binyinza okuba bwe mba sibuusiza nabiriko nnyo naye ate okuvako twakolagana nnyo ate n'abalala bentunuulira awo oli bw'abanga tamumanyi aba yeeryazaamaanyiza
Nze nkiraba nti mu nsi muno bw'okola obulungi ekisinga eky'obugagga n'okolagana n'abantu obulungi ensi ebeera egenda kukwanguyira. Nze newako obujulizi buli wempita ne bwe mbasaagadde kweyogerako banjogerako naye tebanjogerako lwa bubi lwa kweyisa buki kyenjagala okubakubiriza tubeere nga tweyisa bulungi. Akala kenjagala okubasaba nga kenjagala okumpi okusembera okusembyayo okuva olwaleero buli omu ali wano akikole. Nalabye ku maneja obwedda bamusitusa se bu maneja njagala kwebaza olw'ensonga obeera gye bakwogerako. Naye ebyafaayo bigamba ti omuntu buli lwokeera ku makya n'osaba essaala ng'osabira bantu banno babeere obulungi. Malayika za Katonda zizzaayo obubaka nga zigamba Katonda nga zimusaba ti omuddu ogundi abadde asabira bantu banne babeere obulungi naye muwe ekyo kyabadde asabira banne. N'olw'ensonga ekyerera basaba nga temunaakwesabira musabirenga baki bantu bannammwe mubeere obulungi. Katonda ajja kubaanukula ne munsi mubeere buki beere bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kusaasira bannamasaka ate naffe twesaasire. Entambula yakalubyemu kuba twayise wala naye nga nsubira Mukama kyensinga okumwebaza mu ekyo yataasizza abantu baffe tebakoze eki tebafudde. Andoze emabegako eri mawulya sayidi y'embaala eri omuga gwabotoka bwe gutyo bannaffe ne bafa. Nze ndi muweereza wa Buganda mu kitongole ekikola kulungamya emikolo okulungamya emikolo Oluganda n'ennono naddala mu mikolo gino egy'okwanjula. N'olw'ensonga eyo bakozi bannaffe baali babiri nga bagenze kulungamya omukolo sayidi y'embaale bonna ne bakola ki. Naye bw'owulira nti kino kyatuusewo abantu tebaafudde Mukama Katonda tumwebaza ti yeebale nnyo yeebalire ddala. Sijja kusinza bigambo byange naye mpozi sinza kweryaza amanya kuva waggulu nga temutegedde nzaani wabaga ekiyamaani w'ennaluvule naye sirina manya. Nze nno mutongole erinnya eryange nze Masengere Musa. Eri ewaffe ku kyalo waliyo erinnya eryettutumu bampita Kabooba erina kwe liva. N'olw'ensonga eyo erinnya Kabooba eryo lyali lya mukadde wange naye baalimuwali wakumwagala. Nze ate lyansinga kunkalako nnyo nali musajja musambi wa mupiira mu kisaawe nga tulimu abafaanaganya amannya ne bagamba liri erijja obbango okuva olwo abasinga lye bakola ki lye bamanyi. Nga ni mutaani w'omugenzi Hajji Ahmad Amatovu agalamidde esayidi y'ekawokaawo mu Wakiso ni muzzukulu wa Sheikh Hassan Kyofa Togabye Katangawuzi Enansa naawo ku muzikiti. Nga ni musajja wa Ngabi ni muzzukulu wa Nsamba Buwanda. Bwe naamenyaamenya ebingi mujja kubeera naye nga omukyala nzaala oba mukadde wange nzaala naali badde nfukamira naye abakyala nfukamire ye mukadde naye Allah bwe yajjula mu bulamu bw'ensi eno omugenzi Mastura Nakazi Omubamba eyeddira emmamba enkerekere era ndi muzzukulu wa Nankere Ebukerekere ku sayidi eyo. N'olw'ensonga embeebaziza mwebale nnyo mwebalire ddala ate mwebale kubeera na mukwano mulungi. Mwana muwala kijja kunkolawo by'okuva no nga sikusibiridde. Ebiseera bino abayivu tubadde tubeesiga nnyo naye ate abayivu bafuuse ekizibu. Abayivu tebakyabbisa nnyondo wabula babbisa kkalaamu. Ababadde 2 bw'ayongerawo 1 ababbye sente mmeka? 10 bw'ayongerako 1 ababbe mmeka? Kena mbadde nkusaba obeere n'obugumiikiriza mu nsonga eyo. Obeere omuweereza omulungi, obeere omuntu Katonda gw'anaasiima atali nga bino by'owulya kati mu nsi ebitandise okubeerawo. N'olw'ensonga eyo nkusaba osabe nnyo Katonda akuwa amagezi ate akuwe n'okutegeera. Kubanga Katonda atuwa amagezi ebitundu 3 byakuna biba by'amagezi mazaale. Ku nsi tusomako ekitundu kitya kimu. Naye omuntu ne bw'osoma n'ofuna amagezi gano ag'okusoma nga gali ebitundu 2 3 tebyajjula bwe bw'osanga nga bagagundi yasoma naye alinga ataakola ki. N'olw'ensonga eyo nkusaba obeere ng'eyakola ki ate bakakaseeko okusoma kwo.
mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale n'abagereka agerekera Obuganda mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanza nnyo kye tweyanzige bayite bajje baweka speech wano kaddakiika ntono nnyo Hollywood ye California simanyi nze mbadde kyaŋŋambye naye aŋŋambye mwali mugundi eyo naye selector deetera aba Hollywood ngawulira ekigambo hole nawe beera hole selector ngawulira ekigambo hole nawe beera hole selector let us go what about the fingers of us my body njagala nokusinga ko my daddy yantuka sewafuna mutima gwange wewantuma nasima face MC bagendo sokoleke ko MC batunulira wote obalaba muki balaba sente naye ekinde bikisinza okunsukako eki Mami debyo na ino mukwano bana yandide omwami namwetimba wano wagenda wati aliko akalambe wakayu anaye mukulu taddeewo omukazi aliko akalambe buli wadda taddeewo akitegedde kubira n'olwensonga eyo mukulu taddeewo Mukama atuwa obulamu mukole omukolo nga wendi simanyi ali mulabisa omukyalo ono kola bwoti ale bizinesi akikubya abantu mu maaso mpulira nalwa abakyala nga bbawe wayina etaganda mulaga mu bantu genda naawe kirize bannange gende kituufu kola bwoti kaakati nze simanyi mu bbo ani sipiika wa Uganda Speaker wa Uganda Anita Amonge kati berondemu Anita Amonge Anita Amonge Anita Amonge mukamba yakamba gondi kulamba kali damu kwogera ku floor ya parliament abo Uganda mukama ffe Kristo yabasule eno kubanga jerindi amanya ne Dobozi Ismail Kabugo kulwa brotherhood era kulwa bakwano baffe omwagira omukyala Tadeo and Debbie tusanyusa nnyo okubeera wano nammwe twebaza Mukama Katonda olw'obulamu obwaffe ffenna twebaza Mukama Katonda olw'obulamu obwaba Tadeo ne Debbie and family twebaza Mukama Katonda olw'abazadde ababa tuleetera mu nsi twebaza President w'ekyalo kino omukulu chairman twebaza mwenna ab'emikwano nammwe abalambisi b'emikolo n'omulyo wamwe tujja mwebaza abeeranikazi bakuyita batya bwana mukulu yeebale yadde yakuze n'ayitawo naye yeebale kulya wa myoyo sebo mwami Tadeo ne mukyala Debbie lino ddoboozi lya brotherhood ennansa na Yesu amala tuweebaza olw'okutuyita okuba ku mukolo guno ogw'ekitiibwa era tubeebalizaako Katonda nja kwogera ebigambo nga bitonotono ate ne mukulu munnange ono naye abeeko byatusuulayo olw'obufunda bw'obudde mwebale nnyo mwebalire ddala neyaziza balamusiza basebo nebanyabo tegankyukeko njogere olulimi olulala etegeedde obulungi mwekyo kyenjagala okutegeeza Debbie ne mwami Tadeo tebalina mikwano ya saidi ki amabala gange ninye Mwanguzi Mwani Julius amanya ge Mwanguzi Julius akiki omuchwezi mwana musajja muchwezi olaba oliyo ko muchwezi kuranga mulungu olaba oli muchwezi Katonda mulungi tusemerirwe kwija mukolo musanyufu nnyo okujja ku mukolo gwa mukwano gwe mukolo gwa munywani waitu
bakimaze twangala nawe ntukora nawe babeera bonna era bakola bonna kantumazira akasumi nawe bamaze akabanga kanene naye kino nkiwoleka enkolagana ine n'abantu abaingi kino kiraga enkolagana ennungi n'abantu kandi twongera kumusiima omukyala n'omwami bongera okusiima omukyala n'omwami taddeewo abo gonzi abantu kandi tukolagana nabo kulungi mwe bali kuba bantu bulungi ate mwe bali kukolagana nabo akwakuba mutabaire bantu balungi singa tembadde bantu balungi tetwandizira hano tebalize wano betu naitwa obubaka bwaitu twongera kubahongayira ruhanga kibongera okubawa kubakwasa mukama katonda ayongera okubalinda ayongera okubakuuma n'okubagabirira n'okubawa ebyo namukwena byonna bye mwagala kandi katusabe era katusabe ekyo akabona asabire tugaruka hano ntujaguze obufumbo bukwera mukama abalinda Father kyasabye eky'obufumbo obutukuvu kibeerewo mukama abakuume egwe kyensinza okwagala mu lulimi luno mukama abalinde mukama abakole ki basobo ne banyofu ne mukama atulinde tutegedde kubira mukama katonda engalo ez'amaanyi sajja gwe kanyumidde nyaako mukama abalinde kakati serekita bampera entambula baddeyo Entebbe Road